Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Osibyeyo kya Lady Maria kansubire oli bulungi. Nze no munnange nina story gye nawulira yali ya mukyalo omu. Naye bwe mpuliriza story eyo yampa courage egamba nti nange kanzija njogereko naawe tomanya nenfuna obuyambi. Munnange lwakyalumu nga nfuna mwana muwala. Bwe nfuna mwana muwala oyo nga twagalana okumala akabanga. Baali basanyufu emyezi egyasooka nga 6. Lwakuba challenge yabeerangawo omuwala ono buli kaseera mama we yamuyitanga ewaka waabwe buli kaseera. Omuwala ono yali first born ewaabwe era buli kizibu ekyatuukanga ewaka nga mama we aba ayagala muwala watole ssente. Naye ate nze omulenzi gwe yali yafuna nali nina akasente katono nga katumala okubeerawo mu bulamu bwaffe obuli comfortable, naye ng'ate tekasobola kubeera nga kaweereza ewaabwe w'omuwala ssente buli kiseera, era ebiseera ebimu yayombanga n'okuyomba. Munnange tebwalwanga olubuto lujja. Olubuto bwe lujja omwana omuwala olubuto lwamuyisanga bubi ng'ali nange, naye ate bwe yaddangayo ewaabwe ng'abeera bulungi. Buli lwe yajjanga ewange ng'alwala okufa obufi ate nga bw'avaawo atereera. Lady Maria nze oyo mukyala ye muntu gwe nasooka okulaba era mpa abakyala ekitiibwa obulamu bwange bwonna nti omukyala asobola okusesema okuva ku makya paka obudde bwe buziba nga talina waawummuzaamu, tayimiriza, nga talina kyalidde, naye ate n'asigala nga alwana olw'omwana we gw'aba yeetisse. Kati olw'embeera eyo gye yalimu natuuka ekiseera nga ndaba bw'aba obuzibu buva ku nze ate nga bw'agenda ewa nti yonna ewalala abeera fine. Nasalawo nenteesa naye ne mugamba omanyi gira obeerako ewaka ewa maama paka bw'onoosumulukuka, naye teyagaana yakkiriza era yagenda n'atandika okubeerayo. Ebbanga lye yabeerayo naweerezanga obuyambi bwe nabanga nsobodde, naye ng'eri maama nzaalira omukyala tebumala. Era wayitawo ng'emyezi 2 n'atandika okukubiranga maama wange amasimu nga kyatamulangira tekiriiyo. Nze embeera zange ndi musajja mukakamu ate omukwata mpola ebiseera ebisinga nti ne yali badde singa yakubiranga nze ebintu ebimu mba nsobola obbyerekera ate era mulimu ensonga ezimu nga tezeetaaga kutuuka mu bazadde. Naye ovanga ku nazaalawo okubira mama wo n'amugamba singa mutabani we yamanya nti talina ssente zisobola kulabirira lubuto lwa muwala wange teyali mututte nnyamwezi kutuuka kumufunisa lubuto. Ate n'ekirala olubuto lwonna lumanya leeti singa nalumanya obudde bukyali nze nandirugjeemu. Ne bwe buba busungu maama kyayogera ebigambo ebinene bwe bityo kwagenda okubeera muzzukulu we. Naguma n'ensirikira gye nali kubanga nze nali manya ekizibu kyange kuba ate ebiseera ebyo era nga n'okulwala takyalwala. Ekiseera kyatuuka ne bamulongoosa. Bamulongoosaamu omwana yali gaddumireyo ku health center. Bankubira ne bantegeezera nagenda nembeera naye ne mujjanjaba ebbanga lyamala mu ddwaliro. Tewaliwo omuntu wa famire n'omu yalinnyayo. Twabeera mu ddwaliro ne tutuuka okuvaayo ne tudde waka n'owe wange nga mama we talinnyeeko mu ddwaliro n'olunaku n'olumu. Ebyo byonna si byali badde bikulu, naye bwe twatuuka ewaka omwana yatandikira ndowooza olubuto bwe lwakoma omwana yakaabanga. Omwana n'akaaba ne bagamba mannya ne tukyusa ne batugamba mukole kino ne tukikola. Nina n'essaawa gye natuukako mulina enfunamu ekirowoozo nti oba omwana ono ayinza okuba nga si wange. Twatuukako ekiseera mukyala wange n'agendako ebukojja wange kuba ffe ebukojja batwagala okusinga mu kika gye tuzaalibwa era bamwaniriza ne babeerayo bulungi, naye ng'omwana akaaba. Omwana yakaabanga n'atuuka okuzimba ekkundi, omwana n'akaaba n'atuuka okulwala nga teyeebaka wabula akola gumu gwa kaaba. Ne batugamba mbubwoka buli kimu ekikolebwa wadde omwana afuneko ka relief awummule twakikola, naye ng'omwana waffe tasobola kusirika. Ekimu ku byanneewuunyisa bwe yava ebukojja bwange yagenda wa ssengaawe, naye bwe yatuuka ewa ssengaawe nkusiba ssente omwana teyaddamu kukaaba. Nakubanga n'essimu ne mbabuuza bannange muli mutya muli mu mbeera ki ng'omwana takaaba. Ne baŋŋamba nti eno omwana yeebaka ne bamwerabira n'omwerabira nti mwali mu nju. Natuukako ekiseera ne bangoba ne ku mulimu anti nabeeranga ndi mu kusumagira. Obwekiro bwe bwatuukanga ne mbeera mu kulera omwana era bwe baakomawo we yali yakoma luli we yatandikira. Omwana yakaaba n'akaaba paka ekiseera we kyatuuka emyezi nga gyetoolodde n'alekeraawo yekka. Nina ekiseera we natuukira okutulugunyizibwa kwa Nazaala ne mpulira nga nkukooye. Ne ntuuka ekiseera ne ngamba mukyala wange mama wo mukooye. Mpulira nga bino ebintu byonna bintamye. Naye nabeeranga naye mukyala wange namulabirira. Tewaliwo nnaku lwe nasula buvunaanyizibwa bwange ng'omwami ate era nga taata. Naye ekyokuba nti tetwalina nkolagana ne maama we
ekintu ekyo kyampisanga bubi. Mpozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkrumah Road, Suite M663. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube @Impressions Plus. Mukyala wange omuntu gwe yayina mu bulamu bw'amaanyi yalinga maama we. Kati abantu abali badde bakolagana olw'obulungi bw'omwana ono yali azaaliddwa. Nali neewunya buli kaseera lwaki tuba tulwanagana. Kati bebi ono engeri gye yali akaaba ennyo twamutambuzanga nnyo mu malwaliro. Baatuwanga ebika by'eddagala eby'enjawulo. Naye lwali lumu twagenda emulaga eyo ne tufuna eddagala ly'omwana oyo. Bwe tumala okufuna eddagala ly'omwana ne tukomawo. Nze saamanya nti omuntu wange yali alina programu ze bateeseteese ye ne maama we. Waayitawo ennaku 2 nagenda okudda nga yasibyemu buli kike. Sijja muwayiriza talina kyange kye yatwala naye buli kike yali yakisibyeko n'agenda. N'omwana naye yagenda naye. N'ensirika ne ngamba kasita wa mwana we. Bwagenda n'amasimu n'agajjako n'asirikirayo yonna gye yasirikira. Ndowooza muli mu mutima gwe yalowooza nti olw'okuba twaguze eddagala asobola okugenda n'omwana ono ne babeera gye bali mirembe. Waayita emyezi 4 mba ndi awo lumu nga ennamba enkubira gye simanyi. Ngenda okuwulira eddoboozi nga yeye. Yangamba kimu omwana mulwadde njagala ssente za ddwaliro. Ne mugamba sinaawo ssente saawa eno naye kandabe. Kyava ngamba linda mulambo. Nawulira nga n'amaanyi gampeddemu kubanga omwana ono omukyalo ono yawaayo obulamu bwe okuzaala omwana ono engeri gye yali waakiso. Ayinza atya okuba nga avaamu ebigambo ebifaanana bwe bityo. Bwe nawulira ebyo neegattagatta ng'omusajja ne neekwata ssente ze nalina ne nzimusindikira. Bwe wayitawo akaseera namugamba omwana oyo mumpe tulabe engeri gy'asobola okufunamu obujjanjabi. Yanziramu n'angamba oba okitegedde otya kuba nange mbadde njagala mumukuleetera nange nkooye okusitula. Munnange bagenda okutuusa omwana. Abaana bawala tebatulira ku myezi nga 4-5 ng'owange ku myezi 9 yali tatuulanga tayavulanga nako talina wadde ekiddako nti oba asobola okuyimirira n'abaako bwe yeewanirira. Natunuulira omwana ne neebuuza kiki kino. Kati emyaka gigenze gyetooloola naye omwana wange owabuwala oyo kye kimuli kyange ate bwe bulamu bwange. N'essaawa eno talina kyakola, tatambula, tayavula, tatuula. Ninako ebiseera ebimu we ntuuka ne neebuuza oba ndi ku kibonerezo. Nentunamu naye ng'ebintu byonna byali badde bindeetera okubonerezebwa. Kugeza ng'oba kujja mu lubuto, oba kutta muntu, oba nina mwana w'abandi gwe nali mpisiza obubi. Naye mu mazima amatuufu nga Mukama ye mujulizi wange siinaayo muwala yenna gwe nali mpisiza bubi kutuuka ku eryo. Nze gw'olaba ndi muntu wa kisa, ndi muntu mukkakkamu. Ebintu byange mbikwata mpola naye sijja kulimba nti ekisa kyange n'obukkakkamu bwange nina kye mbifunyemu. Essaawa eno ndi single father anoonya obuyambi engeri gye nsobola okujjanjabamu omwana wange asobola okubaako naye bye yeekolera. Nze gw'olaba newankubadde nnoonya obuyambi engeri omwana wange gy'ayinza okutereeramu naye sirina namaanyi wadde ebiseera wadde guts ezisobola okukira ku makya ne nfuna ekirowoozo nti nfuneyo omukyala omulala oba oliawo tuzaale omwana omulala oba oliawo abeerewo ku lw'omwana ono olw'ensonga olaba nnyina amuzaala yamusuubula n'adduka. Kati ate ono omulala gwe ngenda okuleeta ye anaasobola okubeera n'omwana wange ali disabled. Omwana wange tatuula, tayimirira, tatambula, talya n'okulya kwa mpaka. Ekyalibadde ekikulu kunywa naye n'okunywa nako kwa mpaka. Abasawo baŋŋamba nti omwana wange alina obulwadde bwe bayita cerebral palsy nti obwongo bwe n'omubiri gwe tebikwatagana. Nze mu ndowooza yange ndowooza omwana asooka ye yalibadde buli kimu kyamuzaddewo naye nze owange simanyi lwaki Mukama yasalawo bw'atyo. Omwana ono nno bw'omutunuulira ng'omulaba bulabi ali healthy, alabika bulungi, oyinza obutamanya nti alina ekizibu. Omuntu yenna bw'aba amulabye ayinza okulowooza nti just oba baby infant naye ng'alabika bulungi, ali healthy. Essaawa eno alina omwaka gumu n'emyezi 4 naye oyinza okulowooza mwana wa myezi 3. Nfukamira wansi ne nsaba Mukama Katonda bw'aba nga yampa obulamu bwa myaka 3 atooleko gy'atoola kajuba omwana wange naye abeere mulamu ate nga yeeyagala. Obulamu bwange ng'omuzadde sifunanko ku ssanyu lyonna wabula mbeerawo mu kweraliikirira buli kaseera. Ngenda kukola nti omwana wange naye abeereko mu bulamu obweyagaza. Mu mazima obwongo bw'omwana wange bukola bulungi era bwe mutunuulira bwe nti ndaba nga physically sirina kye nsobola kukola yatereere naye ate spiritually
nkakasa nti nsobola okubaako kyenkola omwana wange n'atereera. Ono ye mwana wange asooka nange naalyagadde mufunemu ku ssanyu. Nsaba ntuusiza okusaba kwange eri omukyala yanyuma emboozi y'omumonko. Oba oli awo nsobola okgendayokko ne mbaako nange kyenkyusa ku bulamu bw'omwana wange. Nsaba omukyala oyo akkirize antwalewo omuntu gye yalaga. Nze sirina kintu kyonna kye njagalayo, saagala bugagga, nja kukola ssente ezange nja zifuna. Sirina kirala kyonna okuggyako obulamu bw'omwana wange. Omubiri gwe gusobola okuconnectinga n'obwongo bwe naye abeere mu bulamu ng'abaana abalala. Munnange bye byange ebisigadde. Nsaba kisa kya mukyalo oyo akkirize andagirire omwami oyo eyamuyambako okugenda mu spiritual realm eyo. Nange nina essuubi n'okukkiriza okw'amaanyi nti omwana wange gye nja okujja answers ezigenda omuyamba okutereera. Neyanza nnyo obudde bwo, neyanzeege. Temwerabire ku downloadinga Ride Now app ku lw'ebyentambula eby'omulembe. Ku Ride Now tulina options z'ebyentambula nnyingi nnyo nga yonna gy'oyagala, gy'osiimye, gy'olowoozaako, gy'ofuna. Oyagala bodaboda, oyagala tuk-tuk, mmotoka ntono oba van, oyagala truck, oyagala fuso, entambula yonna gy'oyagala tugirina ku Ride Now ate nga ya mulembe ddala. Riders basuffu, tulina customer care ey'omulembe. N'olwekyo downloadinga Ride Now app essaawa eno. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, Maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.